Okusinza ku kunoonyeza okwakolebwa ab'ekitongole ki Habitat for Humanity, bannayuganda obukadde 240 tebalina wakwegeka luba ku bano akadde kamu 140 bali mu byalo, so nga amayumba 900 omusulu abantu gali mu mbeera mbi ddala, akadde konna gandi katakulya Buganda. Kyazuuka nti omutawaana guno guviira ku bikozesebwa mu kuzimba ebigula obusanga, so nga ate abalala beesiga abazimbi b'ekibogwe. Okumalawo omuwaatwa guno, bannayuganda bangi baziba engeri okuzimbamu ey'amangu nga tebakozesezza nsimbi nnyingi. Engeri obubulwa gye buzaala obuyiiya, waliwo bannayuganda abakopa enkola ey'okuzimbisa ebyuma, sementi kko n'embaawo, era ng'ebadde yeetaniddwa nnyo mu kuzimba kalina entonotono. Ng'ategedde bino, minisita w'ebyokuzimbako n'emirimu mu ggwanga General Katumba Wamala yalaga ekitongole ki Uganda National Building Review Board abalondola omutindo gw'ebizimbe okukola okunoonyereza bazuule oba enzimba eno si ya bulabe. Minisita General Katumba Wamala atugambye nti ebyavudde mu kunoonyereza kuno biraga nti ku mayumba agaali gazimbibwa 2,954 ge baalambula, 138 agaali gazimbibwa na byuma, kyokka nga bingi ku bisaanyizo by'ebizimbe ebinaaguma tebituukiriziddwa. Nti okuzimba kulina manyo yaako, oluguudo lulina manyo yalwo, bw'oba totuukiriza biri mu manyo oba omenya etteeka. Naye kati kino kyo kyali kizze nga kigudde bugwi, tewali na guidelines, tekirina manyo muntu gy'agoberera. Balemeddwa n'okukakasa obugumbi bw'ebyuma kko n'embaawo ebyali bikozesebwa, kale nga kadde konna biyinza okuvako obulabe obuyinza okuvaamu n'okutta abantu. Abantu basala embaawo tezinnakala ne bagenda ne bazikozesa ne bayiwako concrete n'ebirala. Emitayimbwa gyennyini egikozesebwa girina kubeera size ki, ebyo byonna byali tebiriwo. Kati enkola eno tulaba nga nkyamu. Nga yesigama ku bukakafu buno, minisita bw'ezza enkola ey'okuzimbisa ebyuma eno okutuusa nga waliwo okwetegereza okw'ekikugu okumaze okukolebwa. N'olwekyo enkola eno okusinziira ku kunoonyereza kw'abakugu tugiyimiriza terina kukozesebwa. Kyokka aliseewo omuwaatiro abadde balina ebizimbe nga bino nga bisituse, tukitegedde nti bano babudde okukwatagana n'abakugu beetegereze bayinza okukyusaamu. Okuyita abakugu kuva mu National Building Review Board ne bajja ne balaba ekizimbe kyo nga bwe kiri. Bwe bakiraba nga kisobola okuyambibwa okulongoosebwa bajja kulambika bulungi. Era abalala bakozesa ebyuma mu kuzimba okwa bulijjo okutamenya mateeka, ekitongole kitaddewo amateeka makakali ku nkozesa yaabyo okwewala ebigwa tebiraze. Professionals engaged by developers are responsible for ensuring a safe design, certifying themselves that it works at all limit states, and issuing a certificate of good structural practice. Bano baweereddwa amagezi okwesiganya abakungu nga tebanazimba kibataasa ensobi eziyinza okwewalika. Ba professional architect, ba professional engineer, ba professional surveyor akuwa amagezi g'osobola kuzimba mu ngeri etatuleetera obuzibu mu biseera by'omu maaso. Kitegeeza nti abantu abawangalira mu bibuga mu Uganda yonna bakuweera obukadde nga 20 obunakonera omwaka 2035, kale nga kino kyantegeeza nti n'ebbula ly'amayumba akadde konna lyakweyongera. Samuel Sebuliba agaffe ku Spark TV.